بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala, omutonzi w'eggulu n'ensi na buli kyonna ekirimu. Omutonzi waakyo si mulala ye Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Ekigendererwa kyaffe ekyokubeera ku nsi kuno kulongoosa nkolagana yaffe wakati waffe n'omutonzi, nga n'enkolagana eyo si ndala haqqu ibadatihi, kumusinza nga Allah bwe yatulagira. wa'budu Allah wala tushriku bihi shay'an, yatulagira Allah asinzibwe nga tagattiddwako kintu kirala kyonna. فهذا هو الأساس في وجود الإنسان في هذا الكون. ogwo gwe musingi ddala omunywevu ogw'okubeera kw'omuntu ku mwaleero guno ogw'ensi. Tutuukirize nnyo okwawula Allah era nga tagattibwako kintu kirala kyonna. Ebikolwa bye tulaba mu bantu abamu mu famire, mu b'eŋŋanda ab'enjawulo, mu mikwano, eby'okusinza ebitali Allah, gamba ng'okugenda mu masabo, okubeera nga abantu bakola ebintu eby'enjawulo, okulogaŋŋana, bikolwa Allah subhanahu wa ta'ala bye yaharamisa era yalaga Allah nga buli azaamaanya bunene. Teriyo buli azaamaanya businga muddu bw'akoze eri ye, eri Allah nga shiriki. Bwe buli azaamaanya obukyasinza okuba obwawaggulu. Oli ne bw'anaanyaga obuwumbi bw'essente, tasobola kwenkana muntu agattise ku Allah. Okugattika ku Allah okusinza ekirala, ng'abalala bye basinza entaana, abalala bye basinza ensozi, abamu basinza miti, abamu basinza ebibumbe, abamu ne basinza obute. Kullu hadhihi shirkiyat, ebyo byonna ebigattibwa ku Allah subhanahu wa ta'ala, n'abo ababisinza byakubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusogga abantu omuliro. N'olw'ensonga eyo baganda bange, nkubiriza okufaayo ennyo okutuukiriza ekigendererwa ekyo ekinene, okubeera kwaffe ku mwaliiro guno ogw'ensi. Bw'obanga owasa, tunuulira nnyo eddiini ey'omukyala. Togezanga n'olimbibwa obwongo n'osikibwa eriyo ey'obulungi bw'omukyala n'obukulembeza ku ddiini. Ekiteekeddwa okukulembera mu byonna ye ddiini. Hatta ne mu bantu bali abatali basiraamu balina ewaabwe kye bakakasa nti ddiini. Era amaka bwe gaba ganoonyereza, ganoonya ewaabwe kye bayita eddiini. Naye ate bwe kituuka ku ddiini yaffe n'ey'obusiraamu, abasiraamu tuleme kumala gawasaffa, obulungi buggwawo. Kubanga obulungi bw'omukyalo oba obw'omuntu bwa mirundi ebiri: obulungi obw'okungulu n'obulungi obw'omunda.
kati abasiraamu basikibwa eriyo abavubuka nga batunulira okuwasa abakyala ne batunulira obulungi obw'okungulu n'alaba kkala y'omukyala n'emuyisa bubi n'alaba haiti y'omukyala n'emumeza olususu neyeerabira obulungi obulala obusigadde obw'omunda obutalabwa bantu nga bwe bulungi obw'eddiini n'empisa. Kulembezanga nnyo obulungi bw'eddiini n'empisa. Buno obulungi abantu bwe bakulabirako. Gundi alina omukyalo omulungi, gundi yafunye ekyana kyalenga. Wallahi obwo tebukugasa bwakaseera. Buyinza n'okuggwera mu kiro eki nga tokyabulaba. Era abasigadde nga bagamba nti gundi alina omukyalo omulungi naye nga gwe obulungi bw'omukyalo oyo tokyabulaba. Bwe buba bututte nnyo akaseera mwaka myaka 2 kasita amala okuzaala nga obulungi bwesala. Olubuto olubadde awamu nga lugaziwa nga luyiikayiika. Amabeere agabadde gakusumbuwa nga geenaanuula atandise okukola ki? Okuyonsa. Kaakati ekyo si kyoba otunuulira ng'ekikulu. Awasa yenna atunuulira omusingi gwa ddiini na mpisa mu mukyala. Eddiini n'empisa mu baami be mufumbirwa. Nabbi yatuwa miizaani n'atugaa nti fadfar bidhaati ddiini. Nywezanga nnyo weekwate ku mukyala alimu eddiini, atajja kuliisa bikyafu, atajja kuteeka mu shiriki, atajja kuleeta ddagala waka kulinyookeza. Amaka gonna kasita gatandika omu ku bafumba ababiri okuleeta eddagala okulinyookeza mu maka, okuleeta basseeka abalawuna amajinni we gali mu nsonda, okuleeta bapasita awaka batandika okusaba. Omanyanga bumanya nti olwo olutalo olutagenda kuggwa nga lugenda kuyingira n'ebbaana lubakose. Kasita munaatandika ebyokunyookeza eddagala, bandoga mujja wange yansindikira amajinni, waliwo bye saatereeza, muvudde mu bamaseeka, mugenze mu kunyookeza eddagala, muvudde mu kunyookeza eddagala, muleese ne bapasita awaka basabe. Omanyanga bumanya nti ago amaka ago gagenze. Kaabe musajja nga yanyookeza eddagala nga yeeraguza mu ebyo bwavu bunnuma. Waliwo bye saatereeza, bamuwa eddagala ery'okunaaba n'okunyookeza. Oyo alikuwa oyo ery'okunyookeza, ery'okunaaba nti lireeta bugagga waka, yalina mmeka? Famire y'abagagga bameka? Arrazaaku huwa Allah. Agaggawaza yani? Ya Allah yekka. Alwarithu huwa Allah. Agaba oluzaalo si mulala, ye Allah yekka. Kasita eddagala liyingira awaka, omanyanga bumanya nti marriage yammwe erina ku breaking off. Efunye ebituli ebigenda n'okugenda mu baana bakosebwe. Be baana bojja okusanga nga balinga abaliko emmandwa, zaava mu bazadde eziyingira mu baana ne bakosebwa. Bameka abazadde nga bakoseza ezzadde lyabwe lyakuyingiza shiriki waki? Waka. Marriage tezimbibwa ku shiriki. Marriage tezimbibwa ku ddagala. Marriage tezimbibwa ku basawo baganda. Marriage tezimbibwa ku bapasita kujja kusaba waka. Wabula ekikulu addiini wal khuluq. Eddiini n'empisa. Amaka ago gayimiridde ku musingi ki? Oyo gw'olaba gw'ogamba akusumbuwa akumazeeko emirembe, muyimiridde ku musingi ki? Era we wali omufuna kiki ekyakusikiriza ekyakusika eriyo? Oli agenda n'atunulira akabina k'omukyala ne kamuyisa bubi, naga omukyala abigulanza, obulamu bwange
naye obubi nabuggwawo. Oli n'abeera nga tekyabigula, nga ne bwabigula tokyanyumirwa. Kiki? Empisa ze zikutuuse wano. Nga ne bwakulaga omubiri gwe tokyayagala, kiki akutuuse wano? Empisa. Mutunuulirenga eddiini n'empisa. Nabbi yatuwa amagezi. Ffenna abatomedde mu marriage awo we tutomeredde. Omusingi gw'eddiini n'empisa. Ate nga n'ebyonoona abantu byeyongera mu maaso. Emabega eri tetwalina masimu gayingira mu maka, tetwalina bisowaani biyingidde awaka. Musuubira ki? Ebikyajja bingi ebigenda okwonoona obufumbo. Abakyala tebaatuntuzanga kukola, kati kwajja kyafuuka kitundu ku bo. Abasajja tebayagalanga bakyala kubawasa, kati olwaleero buli musajja kyayayaanira kufuna mukyala alinamu ki? Ssente. Mulabye kitalo, mulabye nnyo abasajja abaagala abakyala bebawase. Wallahi teriyo kya buswavu nga buvunaanyizibwa bwo omusajja ate omukyala abuyimiriremu. Teriyo kya buswavu ng'ekyo. Gw'olabanga atambula naye oli mulambo gwennyini, omukyala okuyimirira mu buvunaanyizibwa bwo. Gw'olina okuyimirira mu buvunaanyizibwa buyimirizaawo amaki? Amaka. Nga mu bunafu bw'oba oyimirira. N'olw'ensonga eyo baganda bange Abasiraamu, eddiini n'empisa kikulu. Tuli ku nsonga ezisazibwamu marriage, obufumbo ne busazibwamu. Twagamba ekisookera ddala wujubu aibun munaffirun li ahadi zawjaini. Senga wabeerawo akamogo ku bafumbo ababiri akatasobozesa bafumbo bano okgenda mu maaso, nga munno bw'akalaba yeesika, appetite ebula. Obumogo either buyinza okubeera nga bwa butonde. Omusajja yatondebwa nga talina maanyi, omusajja yatondebwa nga mumpi mu bitundu bye eby'ensonyi, nga n'ekikopo kyennyini ekyakyayi akajiiko tekasobola kutabula sukaali n'akola ki? N'anoga. Ne wabeerawo obumogo nga buli ku mubiri. Tolabangako muntu ng'alinga omulwadde w'olukuku. Mukyala agenda okweyambula bw'ati yenna ng'oluumu lwamumera ne lumulya mu maaso n'emabega ne luyingira ne ku ntumbwe. N'oga nti sirina gye ndaga. Oba ntegerekisi? Obumogo obw'enjawulo either ku musajja oba ku muki? Ku mukyala. Bw'olaba akamogo konna akatakuwa mirembe, okkirizibwa okusaba omulamuzi w'Obusiraamu asazeemu obufumbo bwammwe ng'onnyonnyola ku nsonga ki? Nti awo omusajja bukyampasa tankwatangako, talina kye yali akoze, ne bw'omunyeenyanyeenya tavaamu wadde ziga. Yaŋŋamba lindako weeve emale okukyuka. Omanya bumanya nti ako kaki? Kamogo. Oba omukyala ye kennyini nga takkiriza mwami we kubeera naye, alina akamogo ke kakweka katasobola. Tegerekisi? Siraamu bwakkiriza antafusakha nikah, okusazaamu marriage. Musajja ajja eri omulamuzi w'Obusiraamu n'amunnyonnyola ensonga. Twagamba ekyokubiri, idha aba ahadu zawjaini an yadkhula fi lislaami. Senga omu ku bafumbo ababiri munne asiramuka,
oli nalemerayo. Kasita omu alemerayo n'afuna resistance mu ddiini ye n'agamba nze sijja kusiramuka, oba osiramuse siramuka bibyo. Oba ntegerekese, eyo marriage esazibwamu, obufumbo muba mulina obuvaamu. Otagamba ate mukyala wange mulinamu abaana, oba omwami wange mulinamu abaana, ate naakola ntya? Obusiraamu tebukkiriza. Kasita omu ku mwembi asiramuka, omulala n'alemerayo. Oba ntegerekese, kasita omu alemera mu ddiini ye muba mulina kwawukana. Tuli ffenna basiraamu. Abantu bangi bawangaala mu bufumbo obw'amadiini ameka? 2. Ekyo kikontana ne shariya. Teriyo obufumbo buyimiriddewo ku madiini 2. Ono musiraamu, ono mulokole. Ono haji mulungi mu ddiini, omukyala gwalina si muki? Si musiraamu, mukatuliki. Ewaabwe bamusuubiza nti kosiramuka tukuzaalukuse, ate mbu owulira omwagala. Teriyo kwagala kusukka ddiini. Yenna ayagala alina kwagalira muki? Mu ddiini. Bw'otaga nti mukyala wange mufiirako ekikulu, omukyala oyo mulungi, sinnalaba yamwenkana kituufu ayinza okuba mulungi gy'oli, ng'era n'ebirungi byo bimanyi, naye kasita kikwatagana nti eddiini zammwe zaawukanye, mulina kukola ki? Kwawukana. Obujulizi buzze nga bulaga nti omukyala gw'olina wa luganda lwo mwannyoko mu kuyonka, so si mwannyoko mu muziro. Njagala munkootinge bulungi. Mwannyoko mu kuyonka. Maama wo yamuyonsaako ku bbeere. Ennyonsa ezimanyikiddwa mu shariya emmeka? 5. 5 rabaat yahrimna, ziziyiza omwana oyo okumuwasa. Bakyala bangi bayonsa abaana b'abannaabwe. Oluusi ono amabeere gamubuze, munne n'ayamba n'ayonsa, n'atamanya nti omwana oyo afuuse foster brother oba foster sister mu kuyonka. Kasita kimala okuzuulibwa nti baayonka ku bbeere litya? Limu. Newankubadde mufumbiraganiddwa nga muzadde abaana 9, newe baba 3, awo obufumbo we bukoma. Obufumbo we bukola ki? We bukoma. Kubanga oyo aba mwannyoko, kiri haramu. Mu abo Allah be yateeka mu Qur'ani mu suratu Nisa, abatawasibwa yabateekamu. Tuli ffenna bannyina mmwe mu kuyonka. Tuli ffenna. N'olw'ensonga eyo, ezo ensonga zisazisaamu obufumbo. Njagala njogere ku nsonga omukyala z'asaba eri kkooti, eri omulamuzi w'obusiraamu basazeemu obufumbo bwabwe nga shariya yazitunuulira. Ng'omukyala awaayo shakwa ye, kompuleyini ye, ng'asaba obufumbo bukole ki? Busazibwemu. Kisookera ddala al-khiyana, obukumpanya. Senga kizuulibwa wawasa omukyala mu mbeera ey'okumukumpanya. Bukumpanya ki bwe twogerako wano bwa mirundi 2? Waliyo al-khiyanatu fi ddiini, obukumpanya mu ddiini. Musajja yakulimba nti musiraamu, kigenza okuzuulibwa si muki? Si musiraamu. Abantu bangi bajja mu maddiiro g'abantu nga balaga nti baki? Nti basiraamu. Kigenda okuzuulibwa ng'omusajja tasiramukanga. Oluusi ogenza okwegatta naye nga n'okuba si mukomole. Ogenda okumulaba ekiro azuukuka n'asaba. Oluusi omukyala gw'olina asaba.
yakulimba nti muki waliwo n'ekikolwa ekibi ekikolebwa abasiraamu abatali mu ddiini abakwata abaana b'abantu ne babawolekera mu maka g'abasiraamu ne balimbalimba abazadde nti ono musiraamu abamu ne beefuula n'abazadde baabwe alonda awo abasiraamu abaagala essente n'abateera mu bbaasa nti ono yakuzaala ono ye kojja ono ye taata omuto ono yaliwo nga jjajja ne bamutwala mu maka g'omusiraamu ne bamuyigiriza bino ebigambo ebisooka ate omugole ayogera nnyo luusi bamwogeza ebigambo nga bisatu toola salaamu nagitoola munaye gwe tuleese sikasibo ayogera toola salaamu natoola agatuula ayogera nti ayogera ne taata tuyise naye naye nga wakiwaanyi aliwo nga jjajja tuli naye nga wallahi wakiwaanyi abo abasiraamu gye balina ddala bana aboogezi b'oku mikolo abamu si bonna nali nina be nali ndabyeko nga gwe mulimu gwabwe bo bawerekera buli muntu ne bakutendeka ebigambo ebyokwogera olw'okufuna amaki akasente amabaasi kakati n'oluusi omuwala akwenyakwenya bazadde be nti gwabaleetera muki akimanyi bulungi nti bazadde be tebasobola kukkiriza kugaba mwana waabwe eri musajja atali musiraamu omwana n'alimba bazadde be nti gwabaleetedde musiraamu wallahi nga tabanga ku musiraamu alkhiyanatu fi ddiini senga okwenyakwenya omusajja oba omusajja n'akwenyakwenya omukyala kinasiramuka ate nga teyesiramuka allah atuwa ekyokulabirako wadaraba llahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata lutin wa imra'atan fir'aun tuli fenna ne allah yagamba atya fakhanatahuma babakola ki abakyala abo ababiri omukyala wa nabbi lut n'omukyala wa nuuhu wadaraba llahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata lutin wa imra'ata nuuhin allah yatuwa ekyokulabirako ky'abantu babiri baali bannabbi mukyala wa luutu ne mukyala wani wa nuuhu naye allah agamba nti fakhanatahuma ne babakumpanya obukumpanya alkhiyanatu fi ddiini bwali muki mu ddiini so si nti bakolanga bwenzi alkhiyana fi ddiini bakola obukumpanya mu ddiini kati osanga abantu bangi ng'awasizza omwana wa banne nga tassiramukangako wabula yeetadde mbaki basiraamu musajja akulaze nti munnaddiini ogenza okuzuula nga mushiriku alina essaba emmanju hathi khiyana omuntu senga akuwoowa ekizuulibwa nti mushiriku awedde emirimu obushiriku bwe obweyolese niko esazibwamu awo tewali nakumala kulinda nti nzizaayo mahale fasiku gyenjogerako wano amateeka genjogera ku fasiku sigakuzaayo maki mahale wabula obufumbo busazibwamu so si nti nkyanoonya mahale wafumbirwa omusajja mushiriku alina amasabu omusajja gwe wafumbira yakwenyakwenya nti musiraamu kumbe pasita kumbe mukatuliki azuuka n'ekiro n'akomba ku mudaali n'asaba bikira mariya kwotagaana nagwa mu katego sikyalina kyakukola ntya bwe nanyonnyola bazadde nja kuswala swala olwaleero naye nga tuswadde mu maaso gaani ga allah kkiriza oswale ku kyalo bakusekerere nti Hafsa yavudde mu bufumbo naye ng'ekyamugjeyo nsonga zaki za ddiini kkiriza oyawukane n'omukyala oleme kutunuulira banaakusekerera nti ono eyakawasa
naye nga toswadde mu maaso ga Allah. Alkhiyanatu fi ddiini. Tuli fenna kasita okwenyakwenya munno ku nsonga z'eddiini. Gw'ofumbiddwa si musiraamu, tayiba okolayo ki? Ogenza okkizuula omukyala tasiramukangako. Lwaki okyawangaala naye? Nika erina kusazibwamu. Inna ahada ahammu arkaani al-alaaqati az-zawjiyya hiya thika. Ku bimu ebireeta enkolagana wakati w'abafumbo, athika ye trust. Kasita evaawo naye trust esingira ddala okutunuulirwa ye trust yaki? Y'eddiini. Musajja tabangako munnaddiini, yakulimba mukongozi. Mumanyi gwe bayita omukongozi? Yagaba eddagala muki? Mu masabo. Gwe mulimu gwe wafumbirwa. Oyo olinaku obufumbo bulina kusazibwamu. Ono tewaba kuzzaayo maki? Mahale. Tuli fenna n'olw'ensonga eyo obukumpanya mu ddiini. Senga omu akumpanya munne n'amulaga kyatakola ki? Kyatali. Oba ntegerekisi? Mulimu n'abasajja abawasanga bakumpanyiza abakyala ng'ensonga z'obufumbo tazisobola era tabangako nazo, wabula awasiza afuna ekiki? Ekitiibwa. Kumbe endiga yatomera oli negwa n'eri. Nebamuleetera eddagala, nebamuleetera kumbukya, nebamuleetera kukoliyoko, talina wasobola kukolimira. Wabula ye yagala kufuna kiki? Mukyala amugamba munnange atunula muli. Namuga weather. Kasita enkuba eneggwayo bweti nanze ntereera nkya mukakkasana. Oba omaze okukumpanya omukyala, oba omukyala okukumpanya, mulimu obukumpanya nga tuwasa abakyala nga tumaze kukola bukwakkulizo. Noonya omukyala atazaalangako, nga talina mwana teyazaalako. Mukyala n'akulimba nti nawasa sizaalangako. Abamu batuuka n'okuleera wallahi ndi mbeerera, ndi vagini. Ekiringa bano abawala bakadaama ababeera ebyo bagenda naga nti nina embuzi yange ey'ekyeyo. Mbuzi kyeyo ey'ekyeyo? Mbwe emyaka gy'amaze eri ebiri ku contract, mbwe embuzi y'ekyeyo agirina. Mbuzi yange ey'ekyeyo kweri nfunira omusajja anaginzijjako. Iyo mbuzi kika kyeyo? Embuzi emanyikiddwa, tugimanyi, ye muwala atabeerangako na muki. Kati senga omukyala akumpanya omwami ku ntandikwa n'amuga sizaalangako, musajja n'ayingira mu nnika neggwa, n'akizuula nti omukyala ayina n'abaki? N'abalongo, ayina abaana, asazaamu obufumbo. Naga nti bino n'obukwakkulizo bw'enjogera abaategeera amateeka g'eddiini babuyimirirako. Njagala omuwala nga vagini, nga ddala vagini. So si zino vagini enjingirire ezaffe. Abantu ze bagamba simanyi omuwala atuula mu soda n'amutawaaza mbu n'akola ki? N'addawo. Omulundi ogwo n'abanga embuzi yagenze dda. Kuba ow'embuzi ategerekeka, ye mumali mbawasizzaako. Basajja batunyonnyola embuzi. Leero gwoba agamba ki? Kale kambaveeko engeri gye muwasa bakulu bannammwe. Kye ŋŋamba senga okumpanya omukyala kumpanya, oba gwe n'omukola ki? N'omukumpanya. Waliwo ebirooto by'omukyala nga tafumbirwangako. Ayagala kusooka omusajja gw'awasiza nga tawasangako, n'omulimba.
siwasangako sirina mukyala gwe namba etya muba mumaze okuwasaŋŋana ng'atandika okuwa ebiyungu agenda wa mukyala w'omuki oli waddembe okusazaamu obufumbo bwe kibanga mwakyogera kuki ku ntandiko ne mukikkirizaganyako oba ntegerekese waliwo ebintu bye tutazannyiramu muwala muto bazadde bamukuwa bamaze okukubuuza tolina mukazi siwasangako sirina mukazi mwana w'abantu ne bamukuwa agenza okutuuka eyo atuukira mu ntalo zakusala biyungu omusajja yamulimba yamukwenyakwenya oba ntegerekese waddembe okusazaamu marriage eyo gyayingiddemu agenda eri kaadi n'amunnyonnyola nti twalagaana nansuubiza era naŋŋamba nti tawasangako nze mukyala wa asooka tuli fena ogenza okukizuula omusajja akututte kumba olina namba 3 oli wa dembe lyo right yo kubanga mwakyogerako before oba ntegerekese mukyala yakulimba tafumbirwangako talina baana muba mwakatambula mu bufumbo emyezi 8 mutabani wazza munoonya yes mutabani wazza munoonya maama noonya maama wange banga yafumbirwa kuno kasenge nga mwana we wallahi sisuubira nti osobola okuddayo okufuna emirembe okutunula ku mutabani nga mwagalana kwenkana oba ntegerekese nga mutabani ddala agenze mu senior 3 agenze mu senior 2 yamaze ekyomusanvu wi ali mu pisikisi ogenda omukazi akazaawo n'agamba nali njagala bufumbo naye simanyi ngeri gye nyinza kikutandikamu ate nga wali yakugamba kirala kati otandise kulaba kiki obufumbo obwo mu butuufu buba bufu era oyinza okunoonya essanyu bwe liva eribula alkhiyana zawjiya singa wabeerawo obukumpanya ntegerekese kirala mulimu obukumpanya obw'obuseegu obukumpanya obw'obuki obw'obuseegu obwononefu obulaze ewala musajja lumu yakozesanga abaana be ab'obuwala mu baana ab'obuwala be yakozesa ye muwala we ate n'amufumbiza ate ng'omutima gukyamwagala mutunulire obugwenyufu saba Mungu abututaase aleme tugezesa na kigeze ekyo bwe tubanga abantu baliko majini nga baveeko wallahi teriyo kyabuswavu gwe kennyini abantu naye ba tebakuwulidde ogenda otya ku mwana wo n'omweyambulira n'okola naye omukwano gwe kennyini niwe waba abantu tebakitegedde ogenda otya ku mwana wo n'omwambula bwoti n'obeera naye mulaavu n'omekinga laavu naye muwala wo n'omumaliriza olwaliro n'enkya ne muddamu ne luli ne muddamu naye ono kye yakola laba obugwenyufu laba Allah bw'abikula abantu mukoddomi bw'aba atudde n'omukyala taata asindika meseji ya laavu ng'amugamba baddemu Allah bw'aleetera ekigezo musajja atudde wali essimu nejja meseji n'abikula n'asoma nga taata asinda omukwano n'omwana we n'asoma meseji ne kyati ng'ennamba ya ssezaala bwe yennyini gy'alina ng'eroga nti tukyagenda mu maaso musajja agenda okuyita omukyalo bimutuuzaamu ng'omwana akaaba maziga era obufumbo bwafa musajja naga siina we ntandikira muwala najja nga akaaba sheekhe yogerako ne taata kati wali ate muto wange naye yamutandise
bagamba bange ebintu bino bye twogera gye biri, si wakayima ne wango, si wakayima ne wango. Mwesenga mutwala obuvunaanyizibwa ne muyingirako mu masomero ga secondary ne mwogerako naddala n'abaana abo abawala balina ebizibu mu bazadde baabwe nga babibatuusaako ebyobugwenyufu. Taata ate yampeerayo sente, abamu ba anko. Kati waliwo obukumpanya obujja nga bwaboononefu, bakukumpanya ate taata eyagaba. Ntegerekisa owooza kimu namunswalya kuki? Nswazi ki ezo? Nswaki bannaye ebikolwa ebyo we bibaawo ne bizuulibwa tewali kigenda muki mu maaso, naye Allah akitaasa abakirimu. Abalungamye bwe baba nga bali mboononefu, bwe baba nga babasibirako mizimu oba biki ebyo ebintuntu, Allah abibajjeko. Kubanga kigambo kibi nnyo omuntu okudda ku baki, ku baana be. Abantu ne baba tebakulaba gwe kennyini, laba omwana wo waakutunulako, akutunulira nti olwo ye taata ate ali mu ntebe agamba nti nkuwadde muwala wange, ayinza n'okukaaba amaziga. Bwe mulaba oluusi bulabi abaana nga bakaaba ku mbaga nga temumanyi lwaki bakaaba, nga tomanyi lwaki akaaba. Abamu bawoza tears of joy, nga not tears of joy. Galina kyalabye najjukira, alaba taata we byabadde amukola, ate alaba amusiibula mu kidaala ayogera, omwana n'akaaba amaziga amayitirivu. Naye nga tomanyi kiki obugwenyufu abazadde abamu bwe batuusa ku baki, ku baana. Naye senga gwe yawasa okizuula, okizuula. Tafusakhu nika nika ekola ki? Ogenda ewa kaadi eri omulamuzi ow'amateeka ga sharia n'omunnyonnyola nti ensonga ensazisaamu marriage abisete. Buli ekisazisaamu marriage olina okukinnyonnyola. Lwaki mbusazaamu? Mukyala yankwenyakwenya tasiramukangako, mukyala yankwenyakwenya nti talina mwana, alina abaana 3. Ntegerekisa musajja yankwenyakwenya nti munnaddiini. Mulimu abakyala abasajja bagenda ne babalimba ng'abasiramu singa tebasiramusi. Kyobalaba nze ŋŋamba buli muntu yenna asiramukira mu mukwano, sooka oteekeko buleeki mu kugenda n'omuntu oyo mu laavu. Buli asiramukira muki? Kubanga laavu obuzibu bwayo buli ekyogerebwa ebiseera ebisinga eba yeesi. Kyekizibu kya laavu. Buli kye bakubuuza yeesi. Nosobola okundabirira yeesi nga nnemererwa nti naye onompanga byenjagala nfaawo naawe. Buli kyoyagala nja kutwala e Dubai, nja kutwala Egypt, nja kukolera kino n'ebyatakola ki, n'ebyatasobola. Buli ekibeera mu laavu ebiseera ebisinga eba yeesi. Kizibu nnyo gamba nti ekyo sikisobola, sijja kikola, paka ng'omuwala omaze omuwangula n'omutwala. Naye buli olaba omuntu ng'asiramukira ng'ekimusiramula laavu, sooka olinnyeko ekiziyiza mu kumeekinga naye laavu. Asooka asiramuke bibye, asome eddiini, anywere. Gwe ne bw'aba takuwasizza, gwe ne bw'oba tomufumbiddwa, asigaze obuki? Obusiraamu. Kuba kyekiki? Ne bw'awasa omulala, ne bw'afumbirwa omulala, ekikulu yakola ki? Ekyalaavu kyalizze luvannyuma. So si muntu kumala kutuula mu mukwano ne gumubugaana, n'omugaanayo n'osiramuka. Kati agambe ki? Mukwano gumaze omusensera yenna, gumuyiika, omulaba yenna ayiika laavu, ajja kuga ngenda kusiramuka. Funira omuwali mututuule shahada. Kumba alina kyakola ki? Kyabaza. Abamu batuuka n'okwegatta n'abakyala nga si bakomole. Yalimba omuwala nasiramuka era ndi mukomole, ogenda omutuukako nga si mukomole. Saagala gamba nti akabonero akalaga okukomola
akabonero ak'eddiini akalaga obusiraamu nti kukomola. Naye era omuntu omulaba afaayo kuki? Ku ddiini ye. Alina okunnyonnyola ensonga, munnaye no siri mukomole ABCD oba kino. Wabaawo obuzibu n'omugaafa nkutwale bakole ki? Oba ntegerekisa. Naye abantu abamu bayingira mu laavu nga bamaze kwenya bannaabwe. Eyo nsonga nkulu. Alkhiyana tumaze oginnyonnyola, mbeeramu alkhiyanatu fi ddiini, okwenya munno gw'ofumbiriganiddwa nakwenya mu ddiini oba mu bintu ebya bulijjo nga bwe mbinnyonnyodde. Kubanga thika, trust, ze zimu ku mpagi okuyimiridde obufumbo. Kati trust buli weekola ki? Buli weevaawo munno n'oba nga togenda kuddayo kumwesiga. Yakulimba talina baana abalina. Yakulimbanga bw'atawasangako, agenza okumala okukuwasa n'ekiro ekyo tasuzeewo. Agenze wa mukyala we yamugaye kootadda wano. Oluwa ali ku mbaga bamuweereza mesigi, oluwa ng'oluddeyo. Amaze otuusa omugole ssaawa 8 n'atema. Oba olaba kibi okufumbirwa omusajja omuki, omutiitiizi, tosobola mmunyumirwa. Ngabbako bubbi. Ssaawa 2 n'adduka, bampiteeka. Alinga mwana muto olumala okukkuta. Maama mpita. Aba yakayingira bw'ati, mukyala n'aweereza message, yakatuweddeko. Kati tukulaba. N'adduka ewa mukyala we. Olwo n'atadda. Takeesa budde ng'aliwa? Ali wano. Oyo muzibu. Era abo bwe batyo bwe mugabanga abaana bammwe basajja abatiitiizi, musookenga kubalayiza. Omwana wange n'omuwa ebiyungu nja bimuwa, wandiika. Yes, temuzanyisa bavubuka, wandiika. Nze waffe mu famire yaffe ekyo bakimmanyiiko. Tomala galeeta bantu batugetaageta. Era olugira omwana yafunye omwanzija nga mubuuza ebibuuzo bamuga wandiika. Wandiika tuwandiikire woobweyama. Ekyo bakimmanyiiko. Seemutyamuta ne bw'ojja ng'olina ssente. Ssente kye ki? Kali ontiisetiise ne benzi ng'ogipaakinze wali. Oba ontiisetiise wuuyo musama yakava ebweru. Obusama bwo butwale muli. Onookuuma omwana. Onoomulabirira osula wa? Olina abakyala bameka? Onoomuwa ebiyungu? Kiwandiike. Kati nammwe mubibeere ne sitandi, so si kubuguma. Teriyo kirumanga mwana wo mwannyoko kumuzannyirako buzannyizi. Dakiika 3 ssaawa oli n'adduka. Bamuyise. Ate okubuulira muki? Mukyala we nti alina omuki? Oyaba agenda kunyumirwa obufumbo. Gwe kennyini tonyumirwa. Obeera mu kkubo. Eno ovaayo bajjula era osanga bamaze. Oli awa? Ensonga endala. Al-mukhaddirat. Mu nsonga omukyala z'ateeka ku ttebo ng'asaba obufumbo bukole ki? Busazibwemu. Al-mukhaddirat. Omusajja senga azuulibwamu okukozesa enjaga. Senga omusajja akozesa ki? Ta'ati al-mukhaddirati jarima yuaqabu alaiha. Senga omuntu azuulibwamu ekitendo eky'okukozesa enjaga. Wa idha thabata ala zawj bi annahu yata'ata al-mukhaddirat famin haqqi az-zawja. Senga kimala okukakasibwa nti omusajja gw'alina akozesa ki? Enjaga. Famin haqqi az-zawja. Right, omukyala agirina antatuluba fasakhi nikah. Okusaba obufumbo busazibwemu. Bisababi ta'ati al-mukhaddirati. Olw'okukozesa enjaga. Naye wali olabeko omukoddomi wo nga munywi wa njaga.
ololabyeko omuko nga munywa njaga muve bino bimulira enjaga naye omuntu anywa enjaga n'awasa muwalawo oba mwannyoko oba gwe omukyala omuntu akozesa enjaga n'akuwasa oli omulabyeko muve kwena enjaga gye muteeka ku kyayi usimanyi ewonya ssenyiga covid ewonya n'enjoka ekyo mbale sikimanyi ntegerekisi omuntu senga azuulibwamu nti akozesa ki hakku ya mukyala kubanga kyo kiba kiraga ekitende ekikyamu eri omuki eri omwami ntegerekisi n'olwensonga eyo senga omukyala amawunya omwami akozesa ki enjaga oba omukyala olw'abakyala nga nabo bayaga kawala kali awo kanywa enjaga atekasobola nakuzaala oba omuntu wamala okuyingiramu ebyo ebitamiiza sime abamu babakuba n'empisa ezo zaki ezo mwali muziwuliddeko n'agenda eyo simanyi bamukubye eki enjaga erina mu musaayi yamwonoona obulamu olina kusazaamu maregi eitha omusajja oba omuki kyala kuba eyo omuntu alina enjaga yinza n'omukwasa nnyazaalawe njaga yamukola ki yamutabula erina mu musaayi eri mu bwongo temulabayo abantu aboolonesa obulamu bwabwe nga babakuba empisa ezo bulamu nga bwagenda n'aluuzinga buli kimu lwanjaga bw'ozuulanga omuntu nti munyi wanjaga mukoddomiwo tomuwa mwana ezimu ku bikolo ebiraga obwononefu bw'omuki bw'omuntu era omukyala bw'amala okkizuula ti omuntu gwe yafumbiddwa anywaki enjaga kakiringa mukyala kufumbirwa kyokulabirako afumbiddwa omusajja mugagga bulungi amutadde mu nnyumba naye nga waliwo ekisenge ekitakwatwako era n'amuwuninga n'amugaa kendikukwata ng'ogudde awantu awo nze naawe wetulikola ki wetulikoma akazi katu ne kafumba emyezi naye ngaomutima gukagamba mulimu ki naye ng'ajjukira ekigambo ky'omuki kakanawuuyo awalampye alabye ebikola ki agenza okulaba buwanga bw'abantu akola ati omuga nti bangaba ninda kufuna mahale genziriza musajja oyaawo bwabukola ki oba ntegerekisi waliwo ebintu ebitalindikika okujjo nga naawe oli musezi kyensembyayo al unfu violence mu maka senga abafumba ababiri bwabeerawo akola violence eri munne tuli fena al unuf yusabbibu adha nafsi wa jasadi violence atabula omuntu omubiri amalako omuntu omubiri n'obwongo mental health naddala omusajja nga yakoze violence eri omukyala wayuaddi liidraaru bizawja violence akosa omukyala oba ntegerekisi violence abeera mu bintu nga ki kadarubiha ng'okkuba omukyala mulimu abasajja nga bakubi b'omukyala n'abanga ali mu lessoning banaakasuula eri ku kisenge yakwata mu bbanga bw'ati akuba n'akakyusa oluba n'akawangula amannyo oyo gw'owangula amannyo ogenda kuwangala naye emyaka emeka senga omala omugjamu amannyo ge n'omukyusa face ani ayinza omutwala kyusa oluba kazi katu nga tasobola nakugaaya amalusu ge gayiika kakubye
violence abeera mu bintu bino omuli okuba au shatmiha. Mulimu abasajja nga bavumi. Musajja ayinza okuvuma wallahi n'olimwa n'okulya emmere, n'avuma nnyoko, n'avuma kitaawo, n'avuma baganda bo, n'akuddako, emirembe ne gikukola ki? Mulimu abasajja nga avuma, akuvuma ekivumo n'owulira nga amatu gawuma. Eyo yonna ki? Violence mpozi kiki mu Luganda? Oba effujjo, okutulugunya. Okutulugunya kuno kwa mirundi ebiri, alkawuliya walfiiliya. Violence ey'ebikolwa n'ebigambo. Kati violence ng'okukuba omukyala, ey'ebigambo okuvuma omukyala, walaaniha okumukolimira, okumulangira, awul isaatu ilayha bilafdhin, n'ogozesa ebigambo ebibi, mbizigwe, mbwa gwe, mulambo gwe, gasiya kisiraamu, natomera omulambo guno, nja kukutta, olinga embwa, abeewammwe bagambe bakujje wano, nja kukutta. Abamu alina n'ejjambiya n'agiwagala, agiwagala bw'ati ekiro. Eyo violence ey'ebikolwa n'ebigambo. Abamu ajja na muggo, nja kukuba, nkwasa omutwe, nyoka ajja kukimaana omulambo, olinga embizzi. Bigambo ebyo abasajja nno babifulumye, mwefudde abatawulira ate nga byemukozesa ge mazima. Mulamu Sheikh tatera kuva mu bigambo imaamu. Omuntu n'ayambula omukazi n'amuta n'agatambula ogenti ng'ali bukunya. Eyo violence. Oba ntegerekisi, oyambula otya omukyala wo n'okwata engoye ze wamugulira zonna n'ozikumako omuliro, ogatambula n'omwambula, genda. Violence, kutulugunya omukyala. Naddala abasiraamu mmwe abavubuka, gy'olaba nsoose ekigambo ekigamba okukozesa enjaga. Abamu njaga yebatuma, abamu buba busungu obw'ettumbiizi, waliwo obusungu obutuusa omuntu ku ddaala ng'eri omunyu w'enjaga. Sisalika mu maaso n'ayiwa amalusu awo akaayi bw'aba n'abaana ne bagenda wansi w'ebitanda. Olw'onogamba lwaki tabeera mu kkomera, olwaki bamutwala e Nalufeenya oba ekireka gye batulugunya abantu. Guba kuba omuseemu ayo obeera omwo mu drone. Gano maka, it is a love, communication, kuseka, kuzanya, ge maka. Neraba mmwe violence gye mutuusa ku bakyala. Oyambula otya omukyala? Senga bambula muwala wo, musajja n'amwambula n'amuta, genda. Kawalako ne kajja nga kali bute. How do you feel? Lwaki mubikola eri abakyala ate kati mwesesi? Lwaki mubikola eri abakyala? Bane mubeere babuvunaanyizibwa n'eri bannyina mmwe abafumbiddwa. Mubeere bakisa, mubabuuze embeera eri etya. Lumu Umar, ndowooza kiswa ya Umar ibn al-Khattab oba Umar ibn Abdul Aziz, eyamala ebbanga nga talambudde mwannyina, agenda otuuka nga omusajja kye yamukola kizibu ne yejjusa. Lwaki? Abamu bannyinaffe bawangalira mu mbeera eyo. Musajja n'amuyuza afupeki n'amutuula ebweru, baŋŋambye ayenda, n'amwambula, genda. Tuyingire mu bulamu bw'abanyaffe. Abantu abaliwo omulembe guno abasinga baki?
bakyamu. Abasinga bakyamu. Tutwale obuvunanyizibwa hakati al unuf violence eyo ey'ebigambo n'ebikolwa. Kasita omukyala agifuna ajja buzi mu maaso ga mulamuzi, ebigambo bino nno bambi twalibadde tetufuseka nga tufiiringa nnaku, kuba kya nnaku okutulugunya omukyala n'omutuusa ku ddaala eryo. Kuba omukyala Katonda yamutonda obulamu bwe nga wakuwembejja, wakukwata mpula, wadde balina eddalu naye bakubembeekereza ezenkanankana n'ebisiki tezaaka. Tomutuusa ku ddaala bali mwambula, gwe vaawo awaka, tambulamu, kyusa ekifo, gendako mu sitenseni owummule, gendako ku masigi osaale boha, osaale ku sunna, funa wuzo okakkana obuki obusungu. Niye wuyita omukyala embizi ate nkya neweebaka naye, mbizi gwe ate neweebaka naye. Oluusi nga n'abaana bo bakuwulira oyita maama waabwe embizi, mbwa gwe kisiraani musambwa guno natomera. Mumpeyo n'ebigambo ebirala byemukozesa nga ki? Siribwabe wammwe temutya, leka gamba nti wenna akyogera bajjaganze bwentyo bwenkola. Nze byenjogedde si byenkola, naye mbawadde example, kubanga bino byembagamba byebimu ebiri mu kooti zaffe abasajja abakyala bye baleeta. Omusajja ayinza n'okunywaga sheekh embizi njagala enviire, n'omugaa kiki? Embizi njagala enviire, giwe talaka egende, n'omugaa siraamu kakkana. Eno kooti aga ogwo musambwa. Bino byenjogera eryo jjini lyennyini, byenjogera temulowooza nti abantu be babeeramu. Mwesenga mujjako mu kooti zaffe ezituulaawo ne mulaba nga kibalese kuyiga, so si kujja kukwata butambi kusaasaanya bintu by'abantu. Wallahi waalirabye ennaku abakyala gye bafiiringa n'abasajja mu bufumbo. Haaji omu ye ate ku sayidi y'omukyala, omukyala ate yakola violence n'amutulugunya. Haaji yaweerera omukyala paka ku master, n'amutuusa ku master degree, amuleeta maaso aga Seeka ayogerako n'omukyala ayitiridde, tandika okwogera n'omukyala aga Seeka oyo omusajja talina magezi, talina magezi. Emuga tokozesa bigambo ebyo, aga talina magezi. Haaji kyava agamba nti Seeka okunvuma obutaba na magezi, omukyala oyo nze namusomesa eddiguli esooka n'eyokubiri. N'amubuuza ekibuuzo, bw'oba kyenjogedde nti tolina magezi ogalina, gwe kyakulemesa okusoma okutuuka ku leve eyo kiki? Bw'oba wali ogalina, ekyakugaana okusoma nange kyaddemu okuddamu. Allahu akbar. Abantu nga tonnagwa ku muntu, abantu bali muki munsi, abantu amaka tulaba malabe. Gy'oba olaba bagamba atamusuza yamukola ki? Yamutenda. Abantu abamu balina ebizibu, kali kiringa abakazi kutulaba nga buli nga tuwoowa. Akaseeko oyo awoowa nnyo, omanyi lwaki mpoowa? Ng'omanyi lwaki mpooye? Totendereza musajja abaseviiri bawasa nnyo naati era neera awooye, omanyi lwaki awoowa? Gwe omukyala ayinza okukuyita bw'otyo tolina magezi, oba kubanga ogalina waalisomye n'otuuka wendi ng'oyoga akampangale n'omu, oba olina okufuna mulala oga akamulekaawo n'abaki n'abaana, funa omukyala anampa emirembe. Omukyala n'akuyita embizi, kale nkya ng'ate ekiro omuga nti twegatte, manyi gasooka ne gakubula emyezi nga5 ng'okyalowooza ku bunene bw'ekigambo ekyo. Oga ya Rabbi, kiki kye nalya nazza bwaki? Kati abantu abamu mbabalaba mu bidaala
nga bawasa abalina ensonga tebajja kujja bannyonnyole public nti ekimbasiza ABCD. Abantu balina ebizibu. Alina mukwano gwange alina omukyala yalwala akantu ku kibumba, bamugaa toddayo okwegatta n'omukyala. Mukyala talina mulimu gwasobola kukola, takutama takola ki, bamugaa nti okalongose $3,000,000 naye nga takalina. Yakafunira ku mwana owokusatu, amaze emyezi tabeera na mukyala. Akati ng'olaba omusiraamu ng'oyo awasizza, abasiraamu bawasa era awasizza akaana k'abannaabwe akagasseeko. Omanyi lwaki awasizza? Abamu bawasanga balina ki? Ensonga ng'ate ziruma. Kati mulemenga kuddeeyo kulamula bantu. Ekikulu awasa tannakutumako nti mpa obuyambi bwe. Tuwaye ngenda kuwasa nyamba ku ssente ezikola ki? Bw'olaba awasa musabire buki? Busabizi. Alina ensonga ze ez'omunda ezitajja kumala kunnyonnyola. Kale mukkirize baganda bange abasiraamu olwaleero ensonga za violence zenja okutandikira. Violence mu maki? Kutulugunya okw'ebikolwa n'ebiki ku sayidi si zombi. Kyala asobola okutulugunya oba kumutulugunya. Lwakuba abakyala bamanyi nti ensi yonna erina kubasaasira. Bamanyi nti ensi yonna erina kusaasira mukyala. Aba yakannyonnyola ekigambo eki n'atandika okukaaba, mwenna ne mufeesa. Nankya sirika. Oli naga muko wetondera omukyala nga tonnaba nakuwuliriza omuko naye aba yakatandika bw'ati naga seeka sirina wetendekera oga kiki n'akaabira eddakiika 2 taga basooke bamuwa obudde. Nze sanguwa bwe ntyo gasooka osirike bw'oba okaaba tobaako ky'ombuulira. Sooka okole ki? Sooka osirike oba okaaba omale ojja ombuulire. Naye omuntu aba yakatandika n'akaaba oli naga wetondere omukyala. Si buli akaaba nti guba gusinga ono. Kati abakyala bo kimanyi nti ensi yonna erina bakola ki? Kubasaasira. Ekyo kiri mu butonde bwabwe okubasaasira tulina. Naye ate si mu mbeera eyo, sooka owulirize. Abaganda baali bagezi naye nga nabbi yakulembera okulaba abaganda kye baalaba. Tosala gwakawala weregwa. Nabbi yakyava yagamba nti innakum takhtasumuna alayya, mujja ne mukayanira gye nti naye ng'omu ku mmwe alhanu bihujjatihi, asobola okuleeta n'obujulizi obulumika ki? Abulumika munne n'ennamula okusinziira ku kunnyonnyola kwe. Naye yenna gwe nnamulira ne muwa hakki etali ye, akimanye nti mukutulidde ekifo mu muliro. Kubanga sheeka omuntu asobola okwogera nga tuli mu kooti, oli n'ayogera nga bw'akaaba, n'ayogera kimu bibiri n'akaalaga sheeka kisobola nakumalayo sitoola eno. Omukazi oyo kyantuusizzaako n'afeesa noga omusajja olaba akaaba byayisemu biki? Kakati gwe n'olamula noga gukusinze hajjati, n'otamanya nti bambi oli ayinza okubona omukazi watu talina na bigambo. Mulimu abantu ng'ebigambo bitono. Aga siina kyenja kwogera ng'ate oliyo asobola okunnyonnyola n'annyonnyola. Kakati obujulizi bwaleese ne bumatiza abaliwo nti ye muki? Kati ekyo nabbi kye yagamba nti gwe nkutulira hakki etali kiki? Iye akimanye bumanya nti mukutulidde ekifo mu muliro. Era ekyo waliwo basahaba abaali bakayanira ettaka, nabbi we yabayita bw'ati n'abasomera ebigambo ebyo. Oli yagamba bugayi nti ya Rasulallah, fahiya lahu, ettaka lirye teribangako lyange.
lirye si lyange, haki ye. Nabbi nagimuwa. Yatya kiri? Nabbi kyayogedde nti gwe namulira olw'okuba awoza ki nnyo, ayinza okuba si ye mutuufu, naye olw'ebigambo ne bimatiza abaliwo nti ye muki, kimanye nti nkusalidde ekitundu muki. Sahaba baba alina imaani yaga nti ya Rasulallah hiya lahu, takalirye. N'ekyokulabirako ekirala ekya Nabbi Sulaiman ku mulembe gwe, ekyabakyala ababiri abaali bakayanira omuki omwana, nga buli omu agamba guwe, naga nti atini sikina ashukku bainahuma, mpa akaso musalemu ebitundu ebyo bibiri. Oli naga musale wamma tumugabane, oli naga nti la ya nabi Allah, omwana mumuwe, tosala mwana mukole ki. Nabbi n'alamula eri ono agambye nti tomusalamu, naga wo. Teri yasobola kubanga yazaala mwana ng'ebisa byamuluma n'asukuma, naga musalemu, ntwaleko ekyawaggulu oli atwale ekyawansi. Obulumi tabulina, naye nannyini mwana abukola ki? Kale mutwala akulire ewo, naye mwana wange. Naye oli ayaga nti musale tumugabane. Nabbi yategeera butegeezi nti siwo. Emirembe egyo egyakulembera tetunnagituukako. Emirembe gyaffe gino gye gigenda giraga abantu beeyongera kukka bukkiriza. Omuntu omusomera hadisi bw'atyo naga ettaka lyange, abamu bakwata ne Kulaani, naga Sheikh mumpe Kulaani, nze njiwandamu n'eddusu okukakasa nti kiki binga wallahi alimu ye Kulaani wandamu yaki. Ani yaga nti okukakasa abaliwo olina kuwanda mu Kulaani. Kale mukkiriza olwaleero nkomaawo. Violence yenja okutandikirako ey'ebikolwa n'ebiki n'ebigambo. Kasitejja omukyala n'afuna violence eyo oba omwami yagifunye, bw'ogireeta n'onnyonnyola omulamuzi ow'eddiini ow'obusiraamu, obufumbo abukola ki? Busazibwamu. Mukkirize nkome wano mbategeeza nti darusu ya Umma House ebusega ku King Fahd etuuse ennaku ziweddeyo. Tubakubiriza mwenna abasiraamu nga asatu mu lumu okujja mu darusu eyo, ng'era bwe mbakubiriza obutateteganya darusu eyo. Eddarusu ezisigadde ez'emizikiti emirala zonna tuzitwala ebusega, ffenna tukuŋŋaanirawo nga Umma. Abategese darusu endala ku lunaku tubasaba obutateganya ki darusu y'ebusega. Darusu ezo tuziyimirize, tuziwe obudde obuki obulala, ffenna tusobole okuŋŋaanira awamu ebusega mu kusoma ne mu kulaakulanya Umma yaffe ey'obuki y'obusiraamu. Era mugisapootinge. Byokulya, amazzi, leeta omuceere, leeta amazzi, aleeta enku, aleeta ebiyamba kuba masheekha bagenda okusomesa, ebyo byonna ayagala okuwaayo emizindalo n'ebirala. Ekisemberayo ddala kwe kubategeeza nti essomero lyaffe erya Salifa Islamic Day and Boarding Primary School wali Mpigi Boza tuwandiika abayizi abayingira mu bibiina ebyenjawulo. Tubasaba tuteekamu obwesigwa obwa ddala. Tusobola bye tukola tubimanyi ku bukugu. Tukulembeza eddiini n'empisa n'ebisomesebwa eby'ensi. Ng'omwana tutambula naye okumulabirira n'okumufaako n'obuyonjo bwe n'empisa. Ku 0701 327464 oba 0706 3323 61. Jangu tukyalireko wali Mpigi Boza ne ofiisi zaffe wano ku MM Plaza room T13 fule eyokusatu weetuli. Osobola okujja n'ofuna requirements n'omanya biki ebikola ki ebyetaagisa. Kale mukkirize era mbategeeze nti inshallah abaagala okutambula naffe mu Umrah ne Weri Travel weetuli, kitongole kyaffe ekisaabaza abantu e Makka ne Madiina. Umrah ya December biivinillah tusimbula nga 24 omwezi guno tulimu. Kyalira ofiisi zaffe wali ewandegeya abaagala okutambula naffe ebifo bigere. Tubeera ne limiti namba, so si buli akola ki
yangu obudde bukyali tukubuukingire tukutegekere onoosula otya onootambula otya entambula Makka ne Madina weri travel wetuli nsaba ojje otambuleko naffe. It is a life changing journey. Tambulako naffe tojja kwegomba otaddayo kutambula ne weri travel. N'olwensonga eyo mbakubiriza tukole umra ate ne hijja. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka